tutya mu nkola ekibuuzo ne kibeera kinene nnyo kakati tugamba nti abakulembeze tebaliwo kabasabasajja kabaka yekyali abakulembera abakulembeze ba Buganda tebaliwo kabaka taliiwo na buli omu taliiwo omutule twaga naye twogera nga baani tuganda twogera nga bazzukulu ba Buganda kakati okugono erinnya ery'abazzukulu ba Buganda olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda neligera ki neribeerawo okutuusa omukufu yaleeta ekiru nagamba naye abakulembeze ba Buganda tebaggwaawo abamu weebali wano tibebaluwa ne bakulu b'ebika fena netusanyuka oti abakulu b'ebika weebali kirungi nnyo kale ntusalawo netugamba nno kati tetujja kuteesanga tutwalire abakulu b'ebika bo bwe baba bateeka mu nkola nga abakulu b'ebika basazeewo tubafudde ba executive kakati kyetwakusalawo ntuga nti tunoonye abakulu b'ebika kakati omuntu omu atubbirako agatugamba nti abakulu b'ebika balina olukiiko lwabwe lwe batuula lituula Namirembe kubwe mukiri nti oli yali akimanyi bulungi nnyo atubuulira n'olunaku ne lutuula mu mwezi netulinda olunaku ne lutuuka netugenda tunoonya abakulu b'ebika Namirembe twabasangayo naye netwabagira nabo batugamba nti no lunosire olukiiko lw'abakulu b'ebika okuba nti waliyo n'enkiiko endala bbiri waliwo olutuula wano n'endala bbiri zituula Kampala abantu tugenda kukola kati ne batulagirira enkiiko endala gye zituula e Kampala ne batubona entuulira n'ennaku zezituula kakati ekireeta enkiiko ezo essatu okuba nti no ebika byonna mu Buganda buli kika kyaliko abantu abawera abasatu oba abana abalwanira obukulu bw'ekika ekyo kakati omu bwe yatuulanga e Namirembe omulala n'agenda n'atuula ku mwoyo Kampala n'omulala n'agenda n'amutuula mu mulala kakati nazira enkiiko ntituzinoonya ntituziraba okutuusa lwe twasala netugamba ntino bano nti engeri gyetusobola kikolamu tubasabe beegatte mu lukiiko lumu n'ekibuuzo ne kijja bagenda kwegatta bati nasobola ntuga nti bagambe beegatte mu lukiiko lumu ekika ekimu ekirimu abakulu b'ebika abasatu abalwanyi abasatu bonna bajja kutula abasatu bajja kutula mu lukiiko lumu nga bonna bonsatu ne bakulu babika naye kwe kitwagala kwekubagatta ekirowoozo nekibatwalira ne bakkiriza enkiiko zonsatu ge tuzigatta mu lukiiko lumu okutuusa tumala okuzigatta netugamba nti tulonde obukulembeze bw'olukiiko netulonda abakulembeze b'olukiiko nakku abazzukulu nga tutuulira ddala mu lukiiko olwo n'okuteesa netuteesa okubakuba kalulu netukubamu netwalonda abakulu b'olukiiko twalonda Semakula Musoke Kasepeewo bwempulira nti yabba ekika ky'olugave ne tulonda omutaka Nakigoye gwayambadde nga ye muwandiisi waabwe ne tulonda omutaka Nadduli Kibaale nga yamyuka ssentebe waabwe n'abalala okuva olwo netutandika okukola omulimu kati kwe ntutensanga ng'abakulu b'ebika eba executive bebateeka mu namba bebateeka mu nkola kakati twateesa ebintu bingi nnyo
n'okudda kwa Ssaabasajja Kabaka kwe twakuteesa. Bwe twamala okuteesa olwo nga tulina direct communication ne Ssaabasajja Kabaka. Era Ssaabasajja Kabaka fwe twamusendasenda wakati ng'ali mu kutya okungi ennyo, fwe twamusendasenda nakkiriza okudda nga tumaze okukolagana n'abakulu b'ebika nabo ne bakugattirako ne bamukkiriza tukisalawo tutese ebintu biyina. Naye turning point esinga obunene yajja bwe twateesa ne tugamba nti tutwale abakulu b'ebika olwo Pulezidenti Museveni amaze okulya, tutwale abakulu b'ebika olwa Museveni Entebbe tubanjuleyo nga be bakulembeze ba Buganda. Nti Pulezidenti wa Uganda Museveni buli kyanaabanga ayagala okukola nga kikolagana na Buganda akolaganenga n'abataka. Amagezi ge twasala kakasa gaali malungi kubanga galinda bwe gati. Twagenda tukwatibwa omukisa ne tubeera nti ku bakulu b'olukiiko lw'abataka twalonderako omutaka Kibaale Nadduli eyali mukwano gwa Museveni ennyo okutwala ewala, ate nga Museveni era amuteekamu nnyo ekitiibwa olw'ensonga ze zijja kwogera wala. Omutaka Kibaale nga tumutuma ng'agenda wa Museveni ng'atukolera appointment yakutwalayo bataka, Museveni ng'agimuwa nga tusikuka n'abataka nga tugenda Entebbe nga tumwanjulira bataka nti be bakulembera Abaganda. Museveni ng'akkiriza kasita yakkiriza akakolera kati ekintu kikimaze nga tuvaayo. Awo oluvannyuma we twategekera okudda kwa Ssaabasajja Kabaka, Kabaka n'akola. Kaakati ebiseera ebyo ebyasooka Ssaabasajja Kabaka akomyewo, twasalawo okumulambuza Obuganda byonna nga tulina abataka. Naye kye nalaba kyali kyennyamisa, twalambuza Ssaabasajja Kabaka mu buli kitundu gye twatuukanga ng'abantu abakulu ab'ensonga ab'omu kitundu ekyo twabanoonyanga nga beekweka bwekwesi nga tebasobola kujja wali Ssaabasajja Kabaka. Olutalo twamulambuza Buganda yonna ntitugimalako, ne tuteekanya wanaasula, ne tufuna Muzigira Kisoomu omusajja wa Kabaka Patrick Kiwanuka n'atuwa ennyumba ye, Ssaabasajja Kabaka n'asulamu ekomanga. Kakati awo twakola emirimu mingi nnyo, n'omulimu omulala gwe twakola twateesa nti tuzzeewo emipiira gy'ebika. Tuzzeewo emipiira gy'ebika. Bwe twamala okukiteesa ne tukisalawo ne kitwalira abataka nga bankiza ekitiibu, abataka ne bakisiima ne basalawo emipiira gy'ebika okugizaawo. Kaakati basazeewo gizaawo. Museveni eno mu bataka yalinayo bambegabe, badduka bagenda bamugamba nti owange Abaganda bagenda kuzzaawo emipiira gya bika. Ati kireeta dibeeti y'amaanyi nnyo. Museveni bamugamba bw'onokkiriza Abaganda ne bazzaawo emipiira gy'ebika bajja kubanga balaluse tojja kubasobola. Dibeeti n'ebeera y'amaanyi nnyo. Abamu bamugamba bakkiriza, abalala bamugamba tabakkiriza. Nzijukira yali Kahinda Otafiire eyagamba Museveni n'amugamba nti Abaganda obagaanira bwerere okuteekawo emipiira gy'ebika. Ng'olowooza emipiira gy'ebika banaagiteekawo abasajja abakadde bukulu bajja okugendayo, abavubuka tebajja kugendayo, n'abayigiriza tebajja kugendayo. Ekintu tekijja kuba n'amaanyi okitiira bwereere.
Museveni bwe yakiwulira nakkiriza emipiira gy'ebika netuteekawo olunaku gye n'atandika netululangirira olunaku ne lutuuka. Abaganda baava mu buli kanyomero ka Buganda ne bajja ku mupiira ogwo ogwaggulawo. Buli kika ne kibeera n'abantu baakyo, ne tutegeka nga waliwo okuyisa ekivvulu mu maaso ga Kabaka. Abantu bonna bonna ne bajja okuyisa ekivvulu mu maaso ga Kabaka. Naye ekyafaayo kyali bwe kiti nti mu kiseera ekyo ku lunaku olwo lwennyini enkuba yatonnya nga wabulayo essaawa tono nnyo South ne Kabaka. Nakivubo n'abeera nga yinayina